akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange John Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madde Laptop agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange John Comfort Agazu agafa mu Paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindiriro buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Weewaawo amalindirire amalala ge tulina akawungeezi k'olwaleero omwogezi w'amagye mu ggwanga Paddy Ankunda avuddeyo n'atangaaza ku bannamagye abagambibwa okukwatibwa e Somalia nga balina ebibbe bye bagezaako okuguza bannansi. Mu bibbe bye bakwatiddwa nabyo mwe mwabadde ebyokulwanyisa ng'era wano Paddy Ankunda wasinzidde n'ategeeza nga bannamagye bano bwe bagenda okuvunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Omwogezi w'amagye g'eggwanga Lieutenant Colonel Paddy Ankunda awakanyizza ebyogerwa nti bannamagye ba UPDF bakwatiddwa ne basibwa Somalia nga batunza abantu ba bulijjo ebyokulwanyisa, wabula agambye nti abasibiddwa bakwatiddwa nga batunda busawo bw'omusenyu obukozesebwa okuziyiza amasasi n'amafuta, wabula si byakulwanyisa nga we byogerwa. Bakwatibwa nga batunda amafuta nate ne wabaawo obusawo obukozesebwa nga protective gear bwe bali batunda ne bakwatibwa. Kino kiddiridde amawulire okufulumira ku mikutu egy'enjawulo nga gagamba nti bannamagye ba UPDF basibiddwa oluvannyuma lw'okukwatibwa nga batunza abantu ba bulijjo amasasi. Okusinziira ku mwogezi w'amagye, tewali musirikale yenna akkirizibwa kukola bikolwa biswaza ggwanga, era nga mu kutendekebwa abasirikale bano kwe baafuna baabuulirirwa engeri gye balina okweyisaamu ng'amenya amateeka wa kukangavvulwa. Enneeyisa eyo tetugikkiriza mu UPDF olw'okuba nti bali bakutte ebendera ya Uganda, kaati okutwala empisa ng'ezo eri mu peacekeeping tetusobola kikiriza. Akkaatiriza nti bonna abakwatiddwa eggwanga lya kubavunaana era bakubwe mu mbuga z'amateeka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Era wenjogera kati tutandise okunoonyereza bajja kutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Omwogezi wa poliisi y'e Somalia Mohamed Sheikh Hassan Hamoud yategeezezza nti bamaze ebbanga nga banoonyereza ku magye gano okuva lwe bawulira oluvuuvumu nti bannamagye bano baguza abantu ba bulijjo ebyokulwanyisa, era nga guno gwe mulundi ogusoose okubakwatira mu kikolwa kino, ng'eno y'emu ku nsonga eziganya okuleetawo obutebenkevu mu Somalia kubanga abantu be baguza ebyokulwanyisa babikozesa bubi. Okusinziira ku kibiina kya African Union omwegattira amawanga ga Afirika, bannamagye abakwatiddwa bali 15 nga 5 ku bo ba UPDF ate 10 bajje ly'e Somalia, wabula nga bano babadde batunda ebyokulwanyisa omwabadde bubbomu obutono, bokisi z'amasasi, obusawo bw'omusenyu n'amafuta. Kigambibwa nti amagye gano gazze gavunaanibwa emisango gy'okulinyirira eddembe ly'abantu b'e Somalia ng'okukabasanya abakazi. Omwogezi w'amagye Lieutenant Colonel Paddy Ankunda asambazze ebyogerwa nti amagye g'eggwanga e Somalia gakwatiddwa nga gatunda ebyokulwanyisa, wabula ategeezezza nti kituufu bakwatiddwa naye babadde batunda busawo bwa musenyu n'amafuta. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire.